Tandika ate n'abantu abayinze ku kusaba kwa Vision Night nga bayita ku mikutu ja Salt Media egitali kimu. Bano n'abamoto basanze ebitundu ebyeruzira abalala ku nkingizi z'ekibuga Kampala newankubadde nga n'ebitundu eby'eggwanga lino bingi bangi bagoberedde n'ebweru w'eggwanga. Tugenda kubatuusaako bakuwe obujulizi obumu ku obwo basobodde okutuukako mu mwaka gwe tukubye amabega 2021 n'ebyo bye basuubira Katonda okubakolera mu mwaka 2022. Guno mwaka gwa kubiri ng'okusaba okuyingira omwaka omujja kutegekebwa mu ngeri ya science newankubadde abantu baali bamanyira okugenda mu masinzizo okusaba omutonzi okulaba nti bawaguza buli kimu. Nga we gwali mu mwaka 2022 bwe kyabadde ng'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International bategeza okusaba kwa Vision Night nga kwa scientific mu maka ga Salt Media Elongojja. Ku nsonga eno tutuuseko mu bitundu ebyeruzira gye tusanze ng'abantu bali ku mikutu gya Salt Media. Abamu basazeewo okuteeka emizindaalo wamu ne TV wabweru okulaba nti buli muntu ayingira omwaka ng'asaba omutonzi. Tusazeewo okubeera ebweru nga tutendereza omutonzi, tusinza Katonda waffe nga tusanyukira wamu ne baganda baffe bano nga mubalaba, era twakkiriziganyiza ffenna nti olunaku lwa leero kino ekiro ky'olwaleero tubeere ebweru, tuteeke TV yaffe ebweru n'emizindaalo gyaffe tusinze omutonzi. Era nga tulindirira ssaala ya Pastor Bujingo ku ssaawa nga 5:30 ajja tukulembere paka gye tunaakoma. Bano bagamba nti newankubadde tebasobodde kuŋŋaanira wamu wabula tebasubiddwa kuyingira mwaka nga basaba. Nebaza Katonda olunaku lwa leero newankubadde tetusobodde kutuuka ku kyaki naye nga nekino kituyambyeko kubanga twakyetegekera tugamba tujja kubeera ewaka tusobole okusabira ku TV ya Salt. So ekyo tukyebaliza nnyo Katonda kulaba nga tuli wamu n'abantu wano tusinkanye wamu ewa muganda waffe ono ne tuba nga tusobola okutendereza Mukama. Buli kyembadde neetaaga omwaka guno ebisinga mbifunye. Yensonga lwaki ntudde wano wabweru. Nyingira omwaka omupya nga musinzi. Obulamu abumpadde, omwami amumpadde, omwana muyina n'abazadde mbayina n'ebirala. Kyensinga okwebaza Mukama. Abandi bagamba nti Mukama Katonda abakoledde binene mu 2021 era basuubira bingi mu 2022. 2022 njesunze kubanga manye ebizibu byonna ebibaddewo omwaka guno omukadde sigenda kusigala kyekimu olw'ensonga ndi wamu ne Katonda ate ngenda kugumalako omwaka nga nsembeza Katonda era ntambula wamu naye. Kimanyi nti ebizibu byonna byembadde nabyo ebadde bitusumbuwa ebya COVID ebyobuto byotaba na ssente ebice byonna eby'emirimu tumanyi nti bijja kutereera tube nga tutambula wamu ne Katonda waffe. Mbadde ndi mu kusinza omutozo olw'ensonga asobosezza okumazaako omwaka guno gwonna era nga leero lwe lunaku olusembayo era nga nsaba Mukama asobole otumazaako n'omwaka omulala gwe tugenda oyingiramu twagala tuguyingiremu n'essanyu. Abalwadde bonna basobole okusuuka bonna n'abatambula engendo empavu batuuke bonna gye balaga n'abaana baffe basobole okuddayo ku masomero kuba batudde okumala ebbanga ddene nnyo ewaka n'obulwadde buno obuliwo busobole okukakkana. Bo abaana basabye omutonzi ababeere nga bagenda okuddayo okukakkalabya emisomo gyabwe. Kitukwatako tuba tulina otendereza Katonda kuba sikisuubira nti no singa Katonda tabaddewo mu bulamu bwaffe singa ffenna weetuli tusobola okukkiriziganya. So kati ffe ng'abavubuka twasazeewo tusigaleko ewaka okwewonya ebizibu by'ewabweru eyo tusinze Katonda tumutendereze wamu. Era awo nango si musango si kibi okubeera nga tusinza Katonda ssaawa zino nga tuli mu kidongo kya Yesu. Ekyokusaba tekimpisiza bubi kubanga mu kusaba njigiddemu ebintu bingi. Nali kibanda naye ngenda akyuka mpola mpola. Era ssaawa zino ndi mu muddu esaba n'amaanyi ninze bulinzi mwaka nsinze Katonda yekka yekka. Njagala mala ne school fees atambula n'obulamu nange n'obulamu family yaffe n'etambula n'obulamu
omuzadde n'omwana batuuse okufukamirako n'abako bubaka bwawa wakati mu ssanyu. Naffe tuli maaso ga Katonda, tumusaba, tumwanjagira, tumwetondera byonna ebitusobyeko, era tumusaba atukulembere mwaka ogujja, atulungamye mu byonna bye tukola, tuve mu nsobi wabula tukwate ekkubo ettuufu. Bannange Katonda musaba tufune emirimu, abatalina mirimu, abaagala abaana Katonda ababawe, abaagala buli omu emmeme ekyeyayanira. Nsaba Katonda okisabe naawe, beera n'okukkiriza ti Katonda gwe tusinza era gwe tuweereza abikola. Wabula abalala banyoleddwa nnyo olw'ekitongole kya UMEME okubaggyako amasannyalaze, wabula basigadde bawuliriza ku mukutu gwa rediyo ogwa Salt FM. Yobu 22:28 oga nti ddirangira ekigambo ne kinywera, nangiridde obulamu, nangiridde okukulaakulana mu mwoyo. Okuviira ddala emisana mbadde ku Kanani n'ensaba n'empulira nga ddala Katonda mpulidde era n'envayo nga ndi mubativu, naye kinkoze obubi kwe kwesunga nti ekiro kya leero ngenda kuba live ku TV. Naye eky'omukisa omubiti amasaze gatugenzeeko, ensonga lwaki onsanze wano nga mmayiza emirimu gyange egy'akawungeezi nga ndi ku rediyo. Nteze rediyo nga saagala kusubwa njiri, saagala kusubwa kigambo kya Mukama naddala ku lunaku luno nga tumaliriza omwaka gwaffe 2021. Naye ekyo ndowooza UMEME bw'ati bwe yategese okutuggyako amasayize mu kitundu kino ekya Butabika Parish wano wendi. Beebazizza nnyo omutandisi wa Salt Media Omusumba Aloysius Bujingo okubeera n'ekirooto kubanga TV weeba teriiko, rediyo basigala bawuliriza. Ekirungi nti omusumba yakirabirawo ne management ye, TV weeba tekoze, TV ku rediyo Salt FM weeba etuweereza bulungi nnyo ekigambo kya Vision Night. Bya Ora Gabriel ne kyagambiddwa Isaac ku Salt TV Omunyo.